والشكر لله والشكر كفيل بالمزيد من فضله وكرمه وأستغفر الله من الذنوب التي توجب زوال نعمه وحلول نقمه ولا إله إلا الله كلمة قامت عليها السماوات والأرض وفطر الله عليها جميع المخلوقات فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وهي أساس الفضل والسنة من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فصلوات ربي وسلامه على من جاءنا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا عباد الله إن من المبادئ الإسلامية التي تضمن لنا صلاح الفرد والمجتمع مبدأ الرجوع إلى النفس وتحري الحق. هذا المبدأ هو الذي يضمن ويحقق العدل وينفي الظلم، وعليه شهدت الكثير من الآيات القرآنية، منها قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وإن الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الآونة كان يحيل الصحابة إلى الرجوع إلى أنفسهم، وبهذا تحققت السعادة واستقر الأمن في الدولة الإسلامية. Ntendereza Allah subhanahu wa ta'ala era nensaba okusasira n'emirembe bibeere ku mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Oluganda bakkiriza mu bintu ebimanyikiddwa nnyo mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu ye muntu okwekuba mu kifuba n'okuba nti essaawa yonna yettanira amazima. Yensonga lwaki bw'otunuulira endagaano esinga obungi mu Busiraamu kebeere ya bufumbo oba yakugula oba yakuwola, newankubadde nga kirungi endagaano ezo okubeera nga tuziwandiika, naye okuwandiika si kikulu era si kalombolombo era si mpagi eyimirirwako okubeera nti endagaano eyo efuuka ntuufu. Lwaki Obusiraamu bwaffe tebwatuteekako tteeka lyakuba nti tuwandiika buli kintu kyonna newankubadde nga ayatu dain emanyikiddwa? Ensonga lwaki Obusiraamu bwatuteekako okuba nti tetwettanira nnyo kuwandiika newankubadde nga kukulu arrujuu ila anfusina, okubeera nga twekuba mu bifuba byaffe. Watahari lhaq, Omusiraamu yenna w'alina okubeera, wonna wawangaalira, olina kubeera nti ogoberera mazima, olina kubeera nga wettanira mazima. Yensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala mu mateeka mangi mu Qur'an yatukubiriza nnyo okubeera nga tumutya. Okutya Allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza ti newankubadde nti tewaliiwo muntu yenna akulaba, newankubadde nti tewaliiwo bujulizi bwonna busobola kubeera nti bukulumika ku nsonga, naye Allah subhanahu wa ta'ala yabeera akulaba. Osobola okubeera nti weekuba mu kifuba, osobola okubeera nti wettanira amazima. Kyova olaba omusajja omugezi omu yagamba: idha khalawta biribatin fi dhulmatin wannafsu da'iyatin ila at-tughyan fastahi min nadhari al-ilahi wa qul laha inna alladhi khalaqa as-samaa yarani. Olina obeera nga tewaliiwo muntu yenna akulaba, olina enzikiza gy'oyinza okubeeramu,
nga buli kintu kyonna ky'osobola okukola osobola okukikola nga tewali akulabye. Omutima ne gutandika okukusindiikiriza, kola kino oba kola kiri. Omusajja ono akuwa amagezi n'agamba nti idha khalawta biribatin fi dhulmatin, bw'obanga olinako wooli ng'oliwo wekka, ng'oli mu mbeera ya kizikiza, tewaliiwo muntu yenna akulaba, wannafsu daa'iyatun ila tughyan, ng'omutima gwo gukoowoola okola obulyazaamaanya. Omutima gwo gukoowoola okubeera nti ojeemera Allah subhanahu wa ta'ala. Yagamba nti fastahi min nadhari lilahi wa qul laha, kwatibwa eriiso lya Allah subhanahu wa ta'ala ensonyi, ogambe omutima gwo inna alladhi khalaqa as-samaa yarani, newakubadde abantu tebandaba, newakubadde kamera teziriiwo nga olwaleero bwe tuzirina, naye kwatibwa ensonyi, odde eri omutima gwo ogambe nti mazima Allah subhanahu wa ta'ala yandaba. Booluganda abakkiriza, yensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu surati Ar-Rahman, yagamba nti waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Omuntu anaabeera mu dduniya eno n'abanga talina muntu yenna gw'atidde, wabula atidde maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, ndirabika ntya? Ndirabika ntya nga namusobya? Ndirabika ntya nga nalyazaamaanya? Omuntu alibeera nti enjeyo eyo gy'asembezza, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumuwa okwesiima kwa mirundi ebiri. Yaqulu al-Imam Mujahid fi tafsirihi, Imam Mujahid agamba kyetteekero lyali lyogera fi rajul, ku musajja yahummu bima'siya, abeerawo ng'alina ekintu ky'ayagala okusobyamu Allah subhanahu wa ta'ala, fayadhkuru Allah, najjukira Allah subhanahu wa ta'ala nti amulaba, fayatruku hadha al-amr, ensonga eyo n'abeera nti agireka. Yensonga lwaki abooluganda abakkiriza, kana rasulu sallallahu alayhi wa sallam daiman yuhilu almutakhasimain, nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yajjirwanga abantu abakayagana ababiri nga balina ensonga ebatabudde, liyinza kubanga ttaka, ziyinza kuba nsonga za bufumbo, eyinza kubanga ndagaano, kana rasulu sallallahu alayhi wa sallam yuhiluhum ila anfusihim, yasookanga kubagambanga muddire emitima gyammwe. Abooluganda, Allah subhanahu wa ta'ala agamba bali al-insanu ala nafsihi basira, wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, ne bw'olimba ensi yonna n'ogimalayo, ne bwe weebuzaabuza, ne bwe weekaza otya, n'obaako hakki y'omusiraamu gy'oyagala okutwala, nafsu yeekugamba nti olimba oli mulyazaamaanya. Yensonga lwaki nabbi sallallahu alayhi wa sallam abantu bwe baamujjiranga nga balina ensonga ebasoowaganye mu nabyo, yabagambanga nti bannange muddeeko eri emitima gyammwe, omutima gwo gugamba ki? Rawa al-Imaamu Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Ibn Abbas atunyumiza fi qissati Hilal ibn Umayya, waliwo omusajja gwe bayita Hilal ibn Umayya alladhi qadhafa imra'atahu bizina, yajja mu maaso ga nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam n'amugamba nti mukyala wange yakoze empisa ey'obwenzi. Amateeka g'obusiraamu kasita omwami abeera nti atadde ku mukyala ekigambo ekifaanaganako bwe kityo, kitaabullahi li'an, badda mu maaso g'omulamuzi ne basobola okubeera nti beekolimira. Hilal ibn Umayya bw'atuuka mu maaso g'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, fashahida arba'a, naawe obujulizi bwa mirundi ena ng'akakasa nti ya Rasulallah, mukyala wange namusanze mu kikolwa eky'obwenzi. Omulundi ogwokutaano, fa awjaba ala nafsihi la'nata Allah kama hiya waridan fil aya, ku mulundi ogwokutaano yeekakasaako ekikolimo kya Allah ti bwe mbanga nnimba ti ddala saamukwatidde mu kikolwa ekyo, ayi Allah nkusaba obeere ngonsaako ekikolimo. Falamma nadhara rasulu sallallahu alayhi wa sallam ila hadha almawqif, nabbi bw'atunuulira abantu abo, omusajja ali wano atadde ku mukyala we ekigambo ekinene, n'omukyala waali omusajja ye amaze okulayira n'okuwa obujulizi bwa mirundi ena ne yeekakasaako n'ekikolimo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Fakaanna an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam rahima ala hadhihi al-mar'a, nabbi alinga yasaasira omukyala n'agamba nti inna Allaha la ya'lamu anna ahadakum kadhib, bantu mmwe muzze mu maaso gange musoowaganye, bw'oyogera kino ku mukyala wo,
mukyala we essaawa yonna naye agenda kulayira agambe nti ekyo kye banteekako si kituufu, naye yabagamba nti bantu mmwe muddire emitima gyammwe. Inna Allaha la ya'lamu anna ahadakuma kadhib, muzze mu maaso gange naye Allah akakasa nti omu ku mmwe alimba. Fahal min taib, bannange omu ku mmwe tasobola kwenenya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Naye biseera ebisinga obungi omuntu bw'aba alina kyayagala okuyisaawo amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ne bwogamusomera batakyagawulira, era bagenda mu maaso bwe batyo. Omukyala naye n'alayira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'abeera nti yabatawuluza. Abooluganda abakkiriza, khutbatuna fi hadha al-yawm, kye twagala okussaako essira kwe kuba nti tuddayo ku buufu bwaffe ng'abasiraamu, obuufu bwaffe obw'okuba nti owuliriza nnyo omutima gwo n'okubeera nti wettanira nnyo amazima. Hadithi endala, Nabbi sallallahu alayhi wasallam jaahu khasman, abasajja babiri bamujjira. Ahaduhuma kindij, omu yali ava mu kika ky'Abakinda, wal akhar Hadramij, owokubiri yali ava Hadramaut. Naye ng'ekibakaayana lyali ttaka. Olwaleero ettaka litufuukidde ettaka. Abantu balyazaamaanyizza bannaabwe mu ttaka, balyazaamaanyizza bannaabwe mu bizimbe, balyazaamaanyizza baabwe mu property, okutuusa bwe batuuse mu maaso g'omulamuzi. Omulamuzi n'asalawo ani mutuufu ani mukyamu, naye nga ekibuuzo kiri nti nga tonnaba kutambula kugenda wa looya, tonnatuuka mu maaso ga mulamuzi, maadha taqulu laka nafsuka, gwe omutima gwo gukugamba ki? Hal alhaqiqa annaka sahibu hadhihi al-ard, ekituufu kiri nti bw'ozibiriza amaaso go ddala okakasa ettaka ly'okaayanira liryo. وهكذا كان الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. nsonga bwetyo bwe yali mu maaso g'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Sajja yajja n'agamba nti ya Rasulallah, ettaka olyo lyaliko lyange, nalisikira kuva ku kitange. Omusajja ono atudde ku ttaka n'amugamba nti ya Rasulallah, ettaka lyange, waddalilu ala dhalika milku lyad, nze ndiriko. Fashtabaha al-amru ala rasuli sallallahu alayhi wasallam. Nabbi n'agamba kati bano mbakoledde ki? Onaagamba nti ettaka lirye, yalisikira kuva ku kitaawe. Onaagamba nti ettaka lirye era akayumba ke katudde. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'agamba onaaclaiminga bayinatuk, kale leeta obujulizi, kubanga eyo yenkola eyaffe ey'obusiraamu. Ala al-mudda'i al-bayyina, omuntu aleetawo embeera ya claimu yonna yakakasibwako okubeera nti aleeta obujulizi. Walidhalika qala rasulu sallallahu alayhi wasallam, albayinatu ala almudda'i walyaminu ala man ankar. Omuntu aclaiminga, omuntu alina claimu gyakola yaleeta obujulizi. Nabbi agamba omusajja ono n'agamba nti bayinatu, kaleeta obujulizi. N'amugamba laysa li bayina ya rasulallah, siina bujulizi. N'amugamba nti bw'oba tolina bujulizi okusinziira ku nkola y'obusiraamu, iqbalu yaminahu, kkiriza alayire. Bannaye mutunuulire enkola yaffe ey'obusiraamu. Omuntu bw'abanga talina bujulizi tekitegeeza nti essaawa eno okuba nti yali ku mukono gwange, bwe wavaayo omuntu agamba nti essaawa yiye ekyokuba nti yali ku mukono gwange tekitegeeza nti yange. Kyova olaba nti obusiraamu bukugamba nti layira nti essaawa eyo yiyo, naye okulayira kitegeeza ki abooluganda? Wa kam min mawaqif nahalif billah, mirundi emeka nga tulayira erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin akhul karim, muganda wange omulungi, hal arifta falsafata alhalfi fi lislam? Wali obaddekaawo n'otegeera bw'olayira erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza ki mu busiraamu? Yaqulu ulamauna, abamanyi baffe batugamba, man halafa billah, omuntu alayira n'erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala, falisanu halihi yaqul, abeera agamba nti antum mwabaliwo olwaleero la tashhaduna ala alhaqiqa, temukakasa mazima nti njeejogera kya mazima, walakinna Allah yashhadu annani ala alhaq. Obeera ffeffe n'otugobyewo n'okakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala ye mujulizi. Birundi emeka gye tujuliza Allah subhanahu wa ta'ala ng'ekituufu tulimba. Nabbi sallallahu alayhi wasallam bw'agamba omusajja ono nti kkiriza ono alayire nti ennimiro yiye, kkiriza alayire nti ettaka lirye, yamugamba nti ya Rasulallah, yahlifu wala yubali, agenda kulayira bulayizi kuba abantu kulayira bakufuula kwa muzannyo. Nabbi n'agamba sallallahu alayhi wasallam, man halafa ala yaminin, omuntu yenna akozesa ekirayiro kyonna, wa huwa fiha fajir,
nga kimanyi bulungi nnyo nti kyalayirako alimba oba kyamwononefu liyaqtatia bihi mala mri'in muslim ng'ekimulayiza asobole okubeera nti hakki y'omusiraamu agitwala laqiya Allahu yawma alqiyama wa huwa alayhi ghadban ajja kusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga munyeevu gyali. Abooluganda abakkiriza linarja ila anfusina ddayo eri omutima gwo linataharra alhaq embeera yonna nga bw'ebeera efaananye tubeere nga tunoonya amazima wawe gali. Omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam fi mawqifin akhar era mu kitundu ekirala abasajja babiri bajjanga bakayana, ono agamba nti kino kike n'omulala naye agamba nti kyekino kike. Omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yatuwa kriteria, yatuwa ekisalawo, yatuwa namudhaji, yatuwa modo gwe nange gye tulina okutambulirako mu buli kukayana kwonna kwe tutambuliramu. Yagamba nti innama ana bashar, bannange nze ndi muntu, wa innakum tahtasimuna ladayya, mundeetera ensonga zammwe nga gwe okayana ganoona akayana. ولعل أن يكون أحدكم ألحن بحجته عن البعض oyinza okwesanga ng'omuku mwayogera bulungi, omuku mwenge ebigambo Allah yamuwa bingi. Faakhdhi lahu binahwi ma asma, nze ng'omulamuzi nensalawo neŋŋamba nti ettaka lirye, nensalawo neŋŋamba nti musajja waffe ali innocent, kubanga abamu bw'otuuka ku claim n'amaziga gayunguka. Ne nabbi yagamba faman qata'tu lahu haqqa mri'in muslim, osobola okujja mu maaso g'omulamuzi n'ofuna looyo omutendeke n'ateekateeka bulungi nnyo fayiro n'asobola okumatiza omulamuzi nti gw'oli ku mazima, naye nga nafsi ye kugamba nti wallahi toli ku mazima, oli musajja muyaayi. Omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam agamba faman qata'tu lahu haqqa mri'in muslim, gwenna wa haqqi y'omusiraamu yonna fa innama akhtati'u lahu qit'atan min an-nar, akimanyi nti ku nsi kuno ettaka olitutte, ku nsi kuno emmotoka y'omusiraamu ogiryaza amaanyizo ogitutte, ku nsi kuno ebbanja ly'omusiraamu walyegaana naye omulamuzi asazeewo nti tolina bbanja lyonna olw'ensonga tewaaliwo buwandiike. Nabbi agamba nti fa innama akhtati'u lahu qit'atan min an-nar, manya nti bakutemedde poloti mu muliro, bw'oba oyagala gikkirize, bw'oba oyagala gigaane. Booluganda abakkiriza fi mujtama'ina, tunuulire society yaffe olwaleero efaanana etya. Bameka olwaleero abeewola wallahi ne bagaana okusasula, abo abaabawula baabatuukako nga bamugamba nti owange sasula ebbanja lyange, yamubuuza nti aina alkitaaba, twawandiikawa? Ne musiraamu gwe nafsi ye kugamba ki? Olwaleero enkaayana weeziri baina almutazawijain, abantu abafumbirikanwa ababiri. Fe abatuula mu nsonga z'abafumbirikanwa ababiri tulabye abantu najja n'akola claim nga naawe bw'ekitundiro olabanga eri wala nnyo n'amazima. Najja n'agamba nti omukyalo oyo gw'olaba bwe natuuka okuviira mu maka nalekawo ensawo yange ng'erimu miliyoni 50, naye nga bw'okutunulira naawe ng'olaba miliyoni 5 z'oleka ng'omutuufu olaba tekisoboka na kusoboka. Naye ogenda okumaliza ng'agamba nti era bw'aba tampadde miliyoni ezo 5 sijja kumuwa ttalaka. Bameka olwaleero Allah subhanahu wa ta'ala be yagezesa n'okuba nti olina mukwano gwo ye yatandika kampani tuzitandika bulijjo, oba n'atandika bizinesi ng'eyo n'akuleeta n'ogituulamu nga ye tagituulamu, liyinza kuba nga ssomero ng'eryo. Osanga omusajja wattu ng'alina gy'ali, ayinza okuba ali bweru, ayinza okuba ali mu kibuga gy'ayiribira, n'ateekawo ka bizinesi n'akugamba gw'obeera okaraninga, olw'okuba nti gwo interfacinga ne bakasitoma gwe bamanyi, abazadde gwe bamanyi ku ssomero, ne bukeera ku makya documents zonna n'ozikyusa nemaliriza nga kampuni ezze mikono gyo. Abooluganda abakkiriza, wallahi bw'obanga bw'otyo bw'okola, aina anta wa nafsuka, omwoyo gwo guliridde okugamba ki? Era gwe bw'otebenkera n'otuulako mu nnyumba yo n'ozibiriza ku maaso n'olaba ng'ovuddeyo ovuga emmotoka ya bbeeyi, ovuddeyo osula mu nnyumba ya bbeeyi, oyambala bulungi, maadha taqulu laka nafsuka, omwoyo gwo oba nafsu ye kugamba ki? Alasta bisariq, tekugamba nti newakubadde abantu tebamanyi, newakubadde wasobola okubeera nti ofuna looya ebiwandiiko n'obikyusa, naye wallahi wali azamanyi muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Abooluganda abakkiriza,
bw'otuuka ku byobusika fahadith wala haraj, jangu mu byobusika. Abantu nga bawoomeddwa emaali y'abafudde. Omusajja Allah subhanahu wa ta'ala amujjulula, ne wabaawo abantu awalan wa qabla kulli shay, abasajja ne bayingira mu karuumu ne batandika okukyusa ekiraamu. Abooluganda abakkiriza, ala tastahiyuuna min Allah, temukwatibwa Allah subhanahu wa ta'ala nsonyi? Ne wavaayo omulala najja n'agamba ti omugenzi yali tannaba kufa, propata bweti yagimpa. Muganda wange omukkiriza, balil insanu ala nafsihi basira, byonna bikole ne nafsu ye kugamba nti olimba. Bwe tutyo nno bwe tufaananye mu society yaffe. Nga maliza kutuba yange eneesooka, bwe tuba ffe ng'abantu nga tulemereddwa okudda eri emitima gyaffe, tuganya okugoberera amazima, society yaffe y'ensonga lwaki olwaleero eyonoonekedde ddala. Kiki ekiddirira? Nzija ne njogera naawe ne ga musiraamu nakuwola ssente, wallahi n'ozeegaana kuba tewaliiwo ndagaano. Tugenda okumaliriza ne tugamba nti katufune looya. Allah asaasire balooya b'ebiseera bino, okuggyako illa man rahima Allah, okuggyako abatono Allah baasaasidde. Bangi ku bo banoonya mmere ya leero, kubanga ebiseera ebisinga obungi bw'ogenda ewa looya ky'osookerako ddala is to confide with him, omugamba ekituufu, n'omugamba nti ekituufu ettaka lino si lyange naye ndyetaaga. N'atandika okukubuuza buli kantu konna k'oyinza okufunayo akapapulapapula, faka anni araahu yunazzimu almalafu, ninga alaba looya musajja wattu ategeka fayiro, akuŋŋaanya, wayalbasu libaasahu labyad, bayina ne kibateeka mu mulago buno nga kyeru, ekyandibadde kimujjukiza nti obweru buno kitegeeza kubeera mwerufu. Wallahi n'otegeka fayiro n'ogenda mu maaso g'omulamuzi, n'okonvinsinga omulamuzi nti omusajja ono ye nannyini ttaka, naye ng'okimanyi bulungi nti omusajja yakugamba nti ekituufu ettaka si lyange. Kiki ekiddirira? Wallahi omulamuzi n'asalawo n'agamba nti okusinziira ku bujulizi bw'oleese, nange nkakasiza nti ettaka lyo, naye ng'omanyi nti gwowolereza ye musajja omukyamu. Njagala kumaliriza n'amateeka abiri. Ayyuha almuhamin, abange mwe balooyaasi, Allah subhanahu wa ta'ala agamba man yashfa'a shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Omulimu gwammwe mulungi era obusiraamu tebugulinaako buzibu, naye olina kukola okuwolereza okulungi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba man yashfa'a shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Bw'obanga oli looya n'okola okuwolereza obulungi, n'okola legal representation ennungi, nga ddala owolereza ng'owolereza omuntu nga yali azaamaanyiziddwa, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti naawe ofunako ekirungi. Waman yashfa'a shafa'atan sayyi'a, awolereza okuwolereza kwamanyi nti kukyamu, okuwolereza okw'obulyazaamaanya, yakun lahu kiflun minha, ekibi kijja kugoberera. Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita, Allah subhanahu wa ta'ala emujuliza ali waggulu. You might succeed, I don't care. Osobola okutegeka fayiro yo bulungi n'okonvinsinga omulamuzi. Ennaku zino waliwo n'akakodyo akalala akakolebwa. Bw'ogenda ewa looya ng'okimanyi bulungi nti claim gy'okola si ntuufu, akugamba nti neetaaga obukadde 200. N'eki kyategeeza ajja kukwatako obukadde 50 abuwa omulamuzi asirikiraawo, zino ezisigadde zitambuze fayiro. Fayiro egenda okutuuka ew'omulamuzi ng'ekyokukola akimanyi, naye osobola okusakisidinga mu nsi muno n'omanga ofuuse ensonga y'okulyazaamaanya hakki y'omuntu. Naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba ha antum haulai jadaltum anhum fil hayati dunya, mu bulamu buno obwensi mmwe muvuddeyo ne muyimirira ne muwolereza abantu abafaanaganako bwe batyo. Faman yujadilu llaha anhum yawma alqiyama, ne maaso ga Allah munaayimirirawo. Amman yakunu alayhim wakila, munaabeeyimirirawo bwe mweyimirira olwaleero nga mukimanyi bulungi nnyo ti wallahi mweyimirako ekintu kikyamu, mweyimirira bantu bakyamu. N'olw'ensonga eyo abooluganda abakkiriza, linarji'a ila alhaq, omusiraamu yenna waabeera agoberera mazima. Linataharra anfusana, tuddeyo twekuba mu bifuba. Osobola okwogera ebigambo bingi nnyo, ne wallahi bw'ozibiriza omutima gwo okugamba nti innaka kadhib, ekituufu olimba. Innaka turidu an ta'khudha haqqa almuslim, oyagala kutwala hakki ya musiraamu. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahi wa lakum wa lisaa'iril muslimin.
إن الحمد لله نحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله njagala okumaliriza khutba eno n'ebigambo bibiri. Kigambo ekisooka alhaqu lahu janibun wahid, amazima tegaba na sayidi bbiri, amazima galina sayidi emu ate ogimanyi. Era ekigambo ekyo kigobererwa ne kigamba inda alkhusuma, mu biseera by'okukaayagana, alhaqu huwa awwalu dhahiya, amazima ge gasooka okubeera sacrifice esooka. Kasita tufuna enkaayana, amazima ge basooka okusacrificinga. Naye inda alqada, bwe tukwata ensonga zaffe ne tuzitwalira abalamuzi, ekituufu kiri nti alqadi huwa alkhasm, omulamuzi gwe tuba tututte mu mbeera y'okwewozaako, ffe ababiri amazima tubeera tugamanyi. Bwe tuba nga tugamanyi, abaffe tusobola okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala ne tusobola okubeera nga tutereeza embeera yaffe. Njagala okumaliriza khutba eno gamba nti dhuhutu dunya kathira, bana pressure yensi yamanyi nnyo. Dhuhutu iqtisadiya, tuyina economic pressure. Omuntu otuuka mu mbeera n'oyagala okukola obulyazaamaanya, n'oweewa justification n'ogamba nti ne Allah alaba. Naye nga Allah alaba kinga ddala otwala hakki ya musiraamu. N'olw'ensonga eyo, idha kanat ad-dunya hiya allati tushghiluna wa tuaddina ila adh-dhulum, bwebanga ensi eno yetufuukidde ekizibu nebanga tekyatusobozesa kubeera nti owuliriza omutima gwo n'olyazaamaanya n'okonjera n'okola kino na kiri, falitaalamu hadha ala dunya, badde nkusaba nkulekera akalowoozo kano obeere ng'okalowoozaako embeera y'edduniya eneefaanana etya. Edduniya eno kama qaala ahadu lhukama, gw'omusajja omu omugezi bwe yagamba nti naati ila dunya bila shay, duniya tugijjako nga tetulina ketolina. Wajja okuva mu lubuto lwa maamawo wallahi nga tolina kyolina. Wa nasaa linahsula ala kulli shay, bwe tutuuka ku duniya kuno ne tutakamana ne tulyazaamaanya ne tugenda mu nsindikagano, buli kimu kyonna tukikuŋŋaanye. Bwe tumaliriza ebyo byonna thumma nakhruju minha bila shay, obudde butuuka ne tugifulumamu nga tolina kyofulumye nakyo. Essanda zo 3 bw'obanga oli mwami, essanda zo 5 bw'obanga oli mukyala. Naye kibi, thumma yuhasibuna Allahu ala kulli shay, buli kintu kyonna Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nti akitubalako. Ala wasallu wasallimu ala albashiri an-nadhir, fa innahu jalla sha'nuhu amarakum bidhalika haythu qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم.